soon making 3. Okay. Yeah. Kati tudeko wali eri nga taata ategedde ne maama. Akulabye wa Alan Cruz. What happened? By that time we bategerera kati nali wa marusi. Kati nga ne we bavaayo ne bajira access yali teri accessible. Kubanga yani kati yali protecting nnyo from negativity. Ayagala judgment. Agambe betuli birabanga awonywe. Ono mwana yetaaga kwagalwa fene ensobi zikolwa baki bantu. Era they forgave me, my parents. Muzadde era sigala muzadde. Right now I link up with them. Right now I even sit there tuba tuli waka. I talk about HIV. Nembagamba ne mumanye empeke eno temilika. You joke around. Yes, we joke with it, which I didn't know that would even ever happen. Yeah. It was not easy because I experienced a lot of stigma from family members. Abamu bavaayo ne bagamba Suzo otuswaziza nnyo batogenda otya ku TV naye nga those are the same people abandaba nga ndi mulwadde nga ndi bubi abamu ngamba kubira n'essimu bagamba bannange siri bulungi naye nga tosobola kuwa wadde n'ekikumi kyokka olina kawere oli stressed oli depressed naye nga bo at that time buli omu yali anneesambi be baateekangawo kiri eri suspicion eri abazadde okukubira kubigererako ayoke ya babiraba babibalaga even kuba tata wange talina smartphone newe yabiraba ng'akubira muwala we twamulabye ku Alan Cruz n'ayogera bwati ne bwati. That is when embera bagenda okuddamu okundaga kuba kati Alan yakwatanga series zonna when I was sick. So we balaba ng'embeera esajjuse ate n'omwana naye nga bamutadde ku oxygen. Kati awo it was alarming ne bavaayo. Singa wabawe kwanga Alan newankubadde yannyamba yatuuka ekiseera n'atya namu. Yeah. Namaye is going to lose you. Naye singa bukya ku makya omwana ono ne tufiirwa omu ku bano. Embeera unatandika medication eno it affected me nembanga gudde eddalu nga nina byendaba nga mpakanya abasawo mundeke nammwe munnimba ngenda kufa nalaba nga abafu it is that psychological wounding watandika ARVs people abali ku ddagala bakimanyi awo ka sector awo kaali kazibu alalina atyamu nagamba gwe Silimu ng'aluma omwana alinga yagudde eddalu kati tayagala kintu kyonna naye nagenda mmanyira mpola baleeta ba counselors mu ddwaliro babaleeta. Yes. Did you tugambye nti omwami yakuwoowa it means walinako okuba relatives b'omwami be wamanyako. What happened? Bakikola batya bo we bamanya nti okay we bakulaba wa Alan? Tewali yali avuddeyo. Nakati tewali yali avuddeyo okujjako balaba nti n'omwana waabwe mulwadde ate ekirala maama abaaliwo kuwoowa maama eyasingira ddala kubanga ye newe nakizuula namulumba nengendayo ne mugamba ti munnaye kino na kino nangamba nze kati simanyi yammwe nabyesajjira naye omwana osobola omuleeta wano nze simugoba ne mugamba naye waliwo ng'okimanyi bulungi nnyo nti mutabani wo mulwadde nagamba nedda nali simanyi kati twamusiba ebyo tebyaliko gundi bargaining. Mama mwamusiba? Yes, daddy wange kati naye family yange naye we yayingira we yategeera ebyo embeera yasajjuka. I know. Yes, kati family ku family era mama ye baamusiba. Yavaayo? Nakati akyali mukomera? Alete mutabani we. Kati twakwata we tumanyi nti no we tunaasiba maama ono ajja kuleeta ne munnaye teyava. Gomo ku maama wo. Nakati akyaliyo omukyala aliruzira. Yeah, ne kati nze nganze you know healing begins as a process. Edda nakaabanga nnyo but I've learned to be strong as a mother. N'ekirala oba kubanga ne wa Pastor Tom awo baddewo ebbanga era gye mbeera Mutundwe naye Mutundwe enkozeemu omulimu. Wafuna ennyumba around there? Yes, that's where I crib now. Naye yanjigiriza kye bayita okusonyiwa
kyembadde ngenda okubuuza nti munnaye kwati gwe waliwo okusonyiwa n'okwesonyiwa bintu bya njawulo. Forget and forget. Forgive and forget. Yeah, no, I did not entirely forgive, but nesonyiwa kye bayita omusajja daddi wa Buju. Nti wakomawo mba njagala justice eyo ebeerewo. Naye kikwatagana n'omukubira n'omunoonya sisuubira nti sobola okkeera ku makya ne munoonya. Yeah. Era naye ndowooza era buli wandaba tutambula n'obulumi ku mitima gyaffe. Ekyo kyo nkaaba nzekka buli we nkwata eddagala nga ngenda ddimira ne ŋŋamba kale saanoonya bulwadde. Yeah, I did not shape this. Sometimes when I get so sick and I'm with my baby naye naakulwalirira ekiro n'ogamba naye omusajja ono kiki kye yali amaliridde okukola. Why? Yeah. Kati we mwakwata maama w'omulenzi bano abalala tebakuteekako mbeera bano balamu bo wali kati bintu byali ku social media kati nga bw'oleetawo embeera yonna yonna bagiyisaamu eggaali. Yes. Ne kati bw'oleetawo singa wavaayo omuntu najja ng'oyagala kutandika kuwakana ku psychological torture gye mpiseemu oba ojja kundeetera ddadde wa Buujo gw'ojja okumbulira wa waali kubanga nkyamwagala. Nkyayagala mulabako mubuuze ebibuuzo. Buuza ebibuuzo byo bulungi nnyo ate abiddemu. Yes. Yeah. So I am living with that pain innocently. Era sikyajajinga bantu. So many people out there are sick. Not because they look for and it. People have attached that thing of HIV nti n'omuntu wafa HIV naye kabadde mwenzi. Anoonya sex abadde. Yeah. Obadde malaya. Ekyo kye njagala. People attack, but it's not that. Some people fall victims. Other people are born with the disease. Kati oyo yazaalibwa n'obulwadde yagamba eki. Talina kyamanyi. Yajja mu nga Buju. Yes. Talina kyamanyi yeesanga mulwadde kati gwate omutaddeko ekibeera otandise omwogerako otandise omusosola lwaki omuntu oyo aba tajja kwekyawa. So let us consider both cases. Ate naawe ajajinga munno manyi nti mu famire yammwe waliyo omulwadde. There is no perfect family that is there nga tewali mulwadde gubayina. Naawe okyajjamu empale. I know. Naawe kennyini okyegatta. How best do you really know that you are safe? You're never safe. Trust me, you're never safe. I will tell you for one reason. Watching people are not safe. They are not safe because in the Suzi Golaba wano, singa tugenda wali ku clinic ne twekebeza essaawa kakati. Ka strip no leta ka strip, uno bakebeza bu strip. Bulaga sirina kawuka. Are you sure? Era bwe mbanja gadde okumanipulate nga gwe omwami agenda akwana. Nogamba tugende twekebeze. Obwo bugundi obwo. Mira bulungi nnyo eddagala very well. I take the medicine entirely very well and constantly at the same time, and now it is a year plus. The virus is suppressed. My viral load is okay. But then I still have the virus in me. Bwembanga obadde musajja nondekako ekibeera. I'm just giving an example by the way. Itsinga mbeera naawe n'ompisa bubi. Nsobola okusalawo n'enkusiiga. Eddagala n'ensooka n'endirekamukko. Hey. So how are you sure nti n'omuntu oyo gw'oli naye akwagala 100 ku kinnaakyo? Fe abalwadde tulina ettiba. Yes, abasinga bendabyeko. Tayagala kufa yekka. And which is bad. Yes. So omusajja kyobeera naye nakulaga nti akwagala naye nga akyalina kali ke baamukola the past year ekyamulimu n'agamba sijja kufa nzekka. Nono naye bw'abanga nnyendako kamusiige. Nakusiiga akawuka. Bulungi nnyo. So now currently are you seeing anyone like nti oba omuntu bwati like dating? No. Well, last year I started dating with someone. Okay. Yeah, but it didn't go well. I was dating someone who was so promising. Ngobulamu butandise okuddawo. You people abantu ababeera ne HIV balina ennaku. Yes, nza kugamba I interact with them so much, especially here on social media. Like after the champagne gundi ndabye abantu bangi ensi ndwadde.
ensi ndwadde yukuba abantu balwadde message nezijja olina gamba nange ndi nga ggwe nogenda omuzumi ng'olabe ekifaananyi nga munene muzibu alabika bulungi nangamba nange ndi mulwadde betutasuubira balwadde. Yes. So when yembadde ngene yakugaya kuki dating. Yeah, last year I dated with someone who was so good. Guy yali omwami oyo yali avana na London, yabeeranga London. Okay. Najje eno kati bino bye tutambuza juice. Nengenda musabe anguleko juice. Kwange byange bya hawking. So I met that person, nampa card ye, we started linking up. Nentandika mutegeera. Naye I saw that this person was so good to me. Nga ofuna omusajja nga taliimu buyaaye, tayagala mbu mpaako nga bana abanguwa mpaako, yagala akuwa obudde in a hurry. Yeah, he was loving, he was omwana wange nalinga ntambula ne baby buju era singa kati ndowooza lye obulamu era bwe ndimu nga muweeka n'entambuza juice. Oluusi ne muteeka wano ewamma Luusi mami n'abeera wano n'engenda n'entambuza juice ne musanga. Kugamba olaba eyo life eyo y'okupambana naye ng'onomwana tolina wakumuteeka, tolina zisasula ddekeya. Oyo mwami bwe yajja mu bulamu bwange n'anzijjako buju n'amuteeka mu ssomero. Yayagala nnyo omwana wange. Ate bw'oyagala omwana wa single mother ebiseera ebisinga ndoza single mother bakutwagalira awo. Yes. So he came in and he was so good. So I saw nga atandise okumbuuza how about if you go back to school? Nengamba sinze nakola PCB kati ono wanzizaayo n'ensoma nursing kisegeza kati future yange etandise okuddawo. Nanjigiriza nti naye simanyi nti omuntu soogenda n'entulako eyo mu Cafe Javas nange nendya ku mmere etegeerekeka. Ng'ebyo nkoma biraba ku social media. Abaana bakuwa ekimuli kya ssente. Banne nali ngudde mu love eya serious, honestly speaking. Now when I saw that this guy was extra serious, I was like kamubuulire ekituufu. Kale yannuma. Notayagala okole mistake ya tata buju. Then me I saw to God I will never infect anyone, never in my life. Era ne your story does Alan yagikola cause nakubira Alan nga mpeddemu amaanyi. Olwakuleseewo after you breaking up the story. Yeah, I took him I suggested nga mbeera mu dating and mugamba but how about you go and do an HIV test? Nagamba wow, that's a brilliant idea. Mbadde simanyi tosobola n'okigira kuba abawala abasinga tebakibuuza. Ne ŋŋamba yanze njagala mmanye status yo nange omanye eyange. So we went ne mutwala ku Jessiras. Nenze nali nkimanyi already. Oli mulwadde. Naye nga ŋŋamba wenna amugamba wano tagenda kudda. Naye ndowooza nga neesiga bali abakugu bakansala mu ddwaliro. Bajja munnyonnyola, bajja mukugambira. Aleme kudduka kuba mwagala. Kakati nina kye njagala okubuuza. Ogambye buno bu strips bw'oba ng'omira bulungi eddagala lyo buyinza obutalaga oba tebulaga. So omuntu alina eddagala nga akawuka kali suppressed alabika ddi nti alina obulwadde olina mukeberezaawa? Mutwale mu ddwaliro. Omanyi mu ddwaliro eyo batukebera viral every after months. Kati olaba kati nga right now bampa mu January paka mu mwezi gw'omusanvu ngenda okuddamu okola viral. Eyasooka nagikola mu January. Excuse me. Bampa 6 months. Kati those after 6 months ne balaba obadde omira bulungi oba obadde obizannyiramu. Waliwo gwe bawa ddagala leero n'amira enkya n'atamira bwe batyo. Kati akawuka ne kasigala keeyongera go kazaala miliyoni ne miliyoni. Bagenda buli lunaku mukwano saala zokka. Bino si byakuzannyisa. Tuba tugamba omira eddagala mukwano mira kubanga obulamu bubwo. Kati akawuka kazaala miliyoni ya akawuka endala every day. So like kebaka mu bone marrows zaffe. Kati buli wotamira ddagala ko kamanyira nti njukira batugamba okumira mu ssaawa y'emu. Kamanyi nti ssaawa emu Suze ateekawo eddagala. Kati bwe kayimuka bwe kaba keebase. Bwe kayimuka bwe kati nga kasangawo eddagala nga likakuba nga kaddawo keebaka. Buli lunaku bwe kalaba ne kayimuka nga ya eddagala leero teyamize nga keejagaanya katambula buli wamu.